Yusufu Nsibambi mukwano gwo olunaku lwe gulu yasaze eddiiro n'agenda mwenaale mu butongole nga takakiddwa. Ako akasajja ebekali bakafudde mugenda kasanga mu muliro. Si mujjana. Nsibambi si wa mujjana. Yusufu Nsibambi si wa mujjana. Inga lwaki agenda mujjana muntu akoledde ebintu yazimba abantu ebuzikiti. Anti Katonda yagamba nti bwe ndiba wa kusonyiwa ndisonyiwa omuntu angasseeko ekirala. Which means musamize. Oba gwe sigenda kusonyiwa ye muntu angasseeko ekirala. Which means ye musamize. Ne hayatu munafiki. Ayatu munafiki yaliwa ye munanfuusi. Kitegeeza Nsibambi ayatu munafiki. Hayatu munafiki tasobola kuyingira jjana. Aka kasajja tuludde nako mu opposition. Akasajja tuludde nako ate nze nonyinza okuba nga nkasingako kuba nze natandikira muri foomu agenda ya Dr. Besigye. Ya Dr. Besigye kati bwefuuka FDC we kajjira. Akasajja katubegedde ebbanga. Nsibambi abadde mbega mwakozi. Abadde mbegesa ate bakatugambanga nga tukawakanya. Ate akasajja ako kumanya kabi kati kalina emisango ne bwolaba keyunye movement. Emisango giri waati mutwadde mu parliament. Kabeera nnyo kakiiko k'ettaka mu KCCA. Matwe gibeera mwawo. Notabba notokola fojale. Kati ndoza kagenza okwaba nga bikatudde mu kifuba. Waka kasajja kabaddeko ne ku ssente. Mpulira muli professor. Si professor. Abantu bakitabutabusi. Omanyi ono professor ali Professor Nsibambi. Era ndabye abantu bannyo nga bataliko Professor Nsibambi. Nedda bajjukira omugenzi. Sono. Bali bagala ali Prime Minister. Kati erya Nsibambi basosedde wulira kwono. Era ndaba nnyo kuba oli Professor Apollo Nsibambi. Ono Yusufu. Tabeeranga ku professor. Tatuukanga kuba professor. Munange twali tuli awo ng'ayiwamu ekisaati kya yero ng'akunnumba paka ku kitebe kya NRM ekya Ddondo ng'ayatula obulokozi. Akakasajja kabi. Ng'atula shahada. Akakasajja kabi. Ekinnumye kwe kutubegera ebbanga. Katubeze. Kasibisizza abaana b'abantu. Katissa abaana b'abantu ate nga kabega n'Obusiraamu. Abadde abegati Obusiraamu. Abadde abegati Obusiraamu. Anti kabadde kasiraamu. Abo bwe babega Obusiraamu ne bakola kye wanti Obusiraamu bugweredde munda. Kasooka kubega Greenland. Banka. Eya Haji Gunti ne yafa. Nesaanawo. Akakasajja kabi nnyo. Era sakabadde kagezi. Kali badde katandika okwegeza mu muliro ng'obudde bukyali. Okwegeza mu muliro otya? Mu tanuulu. Alabe bwe kinaabeera ng'atuuse mu ggulu. Nsibambi ng'olinga eyamukyawa obukyali. Nedda kabi nnyo akakasajja. Batusobola kuŋŋamba Nsibambi tabadde bubi. Ffe tuli bubi. Tukeesa lutya. Nga nkoko ya mutamiivu. Ne nga tuguma. Mubeerawo. Tubeerawo. Kemufunya akatono ke kamwe. Naka akasajja tekabadde bubi. Oba bintu biri mu looni. Biri mu mabanja, biri mu ki? Baani abatalina amabanja. Buli muntu kati noono mutabani wange ne Bambi alina amabanja. Aliwa. Alina washing bay ziwere 10 naye gwe katatambulira mu mabanja. Ye nga tiyeekola ebyo. Ate ono yali badanya investor mulungi wakuba gavumenti efa ku bantu baayo. Wakati omuntu aweza washing bay 12 kitegeeza alina abakozi nga 2. Gavumenti yali badde mwongeramu. Nsibambi agambye nti ye tajja kugenda mu zimba Nsibambi zimba mu Kyagulanyi bwe yalinga kola mbunyiiga mulya nyama nyiiga ye taliko eyo kategori tali mu eyo type. Ate Nsibambi ekimu by'obufuzi. Nsibambi ekimu by'obufuzi. Kyogamba opposition tegenda musobwa. Tenya emusobwa ku ddiru ki?
ogwo omululi gwonna nga guvudde ku opposition. Kiki kyabadde akola? Ffe tubadde nze nga Nsibambi yasanga mu opposition. Kiki kyabadde akola? Nsibambi nga tanaba kufuuka mbaka parliament yali akola biki mu opposition? Talina abadde mu FDC ninga kabadde kakodo nnyo akukola. Tavaako sente ye. Tavaako sente ye. Siga nti kadde kataasa abaana. Siga nti kadde kawolereza abaana. Siga nti kabadde kakola tekabadde na mugaso. Kabadde katumenya na bumenya. Nsibambi musinga n'amaanyi mu opposition. Nsibambi kyogamba opposition tagenda kere gavumenti bannange tufiiriddwa Nsibambi. Tewali n'akatono. Nkuge kabadde kakodo kaggulu. Nsibambi ye muntu gw'ogamba nina ekizibu ate nadda mu kuyomba obuyombi. Ze sina ssente, ze biki ze munveeko, ze sina ssente, gavumenti eganya baterawo emirimu biki. Naye abadde n'enkola ey'ababba ye yanziba. Abadde tagituusa, olumu abadde atera n'agabayo naye nga si yabadde omugabi. Bagamba mbu alina basale abaana be yali atwala ku ssomero bwe bamukuba kalu n'agamba sijja kuddamu kubaweera mbu mukyala we n'agamba ate alimba tabaweza. Nsibambi mulimba. Nsibambi ebintu ebisinga abyesooka bwesoosi mulimba. Nsibambi talina ntobo ebeera n'abaana nkaaga omutima gwe mukodo nnyo ng'abalabirira ng'abaweerera. Talina ntobo eyo. Nze Nsibambi mmanyi batuwe kamera abatubuulire tutuule naye. Nsibambi talina ntobo era nakalaba nga kabyesooka wa Flavia na Mulindo. Nenga kana kisajja kalimu. Talina ntobo eweerera baana nkaaga. Nsibambi muggulu nnyo mukopi. Ye sente agirina. Sente agirina. Ne kalina omutima mubi. Takasobola kuweerera baana nkaaga. Kati ebyo abaalimba. Abaalimba. Nsibambi talina famire. Ayina. Lwaki atulagangayo ku famire gw'ataasizza? Bafamire bonna bali bulungi. Oba. Kuli muyaaye. Nsibambi mukodo. Ebintu bibyakwesooka ayinza okujjaawo neyesooka awo njagala obutale 8 munyonyeza ettaka ngenda digula ne maginyonyi ate neyekuba. Nsibambi n'abula. Ate bino nawulira mbu tractor zibadde zisiba wali ku Jalia City azijjawo zinaga kati mugere mulime kubo ly'ekintu. Ekyamaanyi kye yaleeta bimotoka. Ebimotoka yaleeta byali bya bbeeyi. Waliwo ogumotoka gwe mmanyi ogubeera ku Jalia City ogwa bbulu. Ate ogwa bbulu guleke yaleeta ebya papo. Ne gavumenti netuuka n'omubuuliriza ku sente yazijja mu kampeyini ezaamuleeta mu 2021 yaleeta ebimotoka nga byamaanyi nnyo. Ki ekyamutute mwena ali mu ddala ekikulu kuba gwogambye wali nti alabika ayagala kwewona gasango. Nsibambi ayagala ebintu bibiri ebyamututte mwena alemu. Alina emisango gye bagenda omuggulako emisufu. Ekyokubiri kuba Nsibambi abadde tanyoonya mulimu lwakuba kyabantu tebakutta. Nsibambi abadde bulungi naye nze ekyamututte mwena ale emisango alina biddirwa ebitali bituufu. Abantu bali basiru wano bengasse mu Uganda abasiru. Nsibambi ne Moses Luutu. Moses Luutu omumanyi. Kiri awo bakiziba amaaso tekiraba. Uyidde tekiraba. Abakuziba amaaso ate bolemeddeko nti bakwagala bakiziba amaaso nakiwa obutwa ne bukiziba amaaso gakyo gagana okulaba. Kati gwe Nsibambi gwe bakubye n'okufuna 3-4 kati atuyagala nti gavumenti eyakubye. Ane kimbuzabuza kubanga omukazi eyawangudde awo wa NRM ate NRM gy'oyingidde ate yawangudde awo bagamba teyawangudde buno omwana Ssejjemba yawangudde naye ne balangiramu oyo yakwata ekyokusatu oyo omukyala kalali gy'ogenze kati gwoba otegeera kati mu kulonda okuddako Nsibambi ajagenda mu kamifuko NRM. Era nze mu Uganda n'abasiru nina 3 bw'ataba Bebe Kulu Nsibambi bw'ataba Nsibambi Moses Luutu gwe be basiru be wagirako enkofiira mu dduniya wano.
era bw'ontuma abasiru ba Uganda Nsibambi, Bebe Kulu, Moses Luutu gwe osobola ntya okuddira gwe wasembye incumbent ate n'ogenda mu baasembye kati weebaza kibi mu bakuwangudde anti waliwo enkola egamba nti oli bw'akulema omuwangula mwegatteko yakati yakoze ate yali beegasseko ng'awangudde ng'agenze n'amaanyi era yali badde wattunzi naye kati agenze peke yake feriya kati feriya ani akugula waliwo ebigambibwa ndi mu ndagaano gyayingiddemu agenda kukwata obwa minisita tebajja bomuwa Museveni mugezi nnyo Museveni bw'amala okukunamya ng'akuta n'osola mu bantu n'osola mu bantu Museveni yaganye omuntu alina abantu Nsibambi senga yabadde yaga okuyingira movement yali maze kuwininga n'abanga lisero valiwe erinye kati nze Nsibambi ne bw'omumpa okutambula naye nze ate nalabirawo Nsibambi ne ngamba mu kyaba Isaaka ne mugamba akasajja ako kasaba kawadde abasirikale kabadde n'abasirikale abakakuuma bwe bagamba nti ddamu otembete kati tembeeta Nsibambi tokikola sikikola ate n'abazadde temunenyanga abazadde bakulu nnyo abazadde bamulabirawo kyova bamutuuma Nsibambi omwe kyekitegeeza anti bagamba nti Nsibambi edibya mutemi era bamulabirawo era temugayanga mannya g'abazadde n'erinnya lyennyini lyebamutuuma kitaawe yamulaba ng'ajja kudibya mutere okumanya Nsibambi akyawa kitaawe tamulomberangako ku dduwa tamwogerangako amaanyi gonna agatadde ku nyina yamuzaala omu yagambye ndi musajja mukulu myaka nkaaga sitalina kyenoonya abaana sinoonya mukazi wa kuwasa abaana mbazadde n'ebiringa ebyo ani abadde ayagala omuwa omwana we ng'oyinza okuwa omwana wo Nsibambi musajja mugagga lwaki mbasimumu kwoba obusiru bwaliko kakati gwoga nti yasinga kati kwoba obusiru bwaliko naye omunaye bwanyumidde ekisaati kya yero naye kati amaze emyaka emeka mu kubega atubeze kubanze Nsibambi yansanga mu FDC fe twatandika lifoomu agenda ne mukyala Betty Kamya era media yakubanga obulango n'agamba bannange lifoomu agenda erimu abantu basatu erimu Dr. Besigye n'omwana w'ekibibi ne Betty Kamya ko Betty Kamya tujja kuwera nga meji omanyi agireegerera laga lifoomu agenda eringanga sipi erimu Kennedy Kyamuziika damaani nammwe ekibiina kyammwe kizza okuvuganya kirimu mwana w'ekibibi kirimu naawe Museveni ali mwana muto tujja kuwera kati bwe tujja tugatta ebibiina byonna tufuka FDC Nsibambi we mulabira Nsibambi musinga n'ebyobufuzi gwelaba nti nakera ebyobufuzi gwe Nsibambi agambye mu bigambo bye nti ndi mwetegefu okuweereza n'ekifo kyonna kye banampa mwenale mwagenza ayagalayo kifo ki ayagala bwa minisita naye tebajja bumuwa aswamibwa minisita oba ng'egyali w'amateeka bayinza omwana ewali mawu tebasobola gavumenti kati bawuliriza ebiri ku mikutu abantu beboogera gavumenti ewuliriza Mwai Museveni okumanya awuliriza abeera ku TikTok lumu yagamba yabaddewa n'agamba mumpita akasajja mwe tusibyeko akasajja ako naye poliisi muli kuki bampita akasajja muddamu kugamba abantu mwe mutusibyeko akasajja ako poliisi muli kuki ebyo byonna bibeera ku TikTok etegeeza Mwai Museveni ku TikTok abeerako era ebigambo ebyogera ku basajja be naye abeera akola ki abifuna ate gavumenti Mwai Museveni musajja mugezi teri amuggyako bugezi era Mwai Museveni nze mumanyi ku basajja abagezi mumanyi mugezi era kati Nsibambi taddawo nalowooza nti wa Museveni ali tiiki Museveni tayagala bisesemye
Museveni yamala okunafuya bwe kapa naga mwali munneepankirako kati muzze wange n'akuleka mu bbanga kozi ne Betty Kamya musudde nakiwona kiyingi bagoba embwa yasuula Sara Kanyike ku buyivu bw'alina ne experience bagoba embwa owekiibwa Joyce Ssebuggwawo kuno tagira ku kabineti afuluma guno negomesize oyo yantama muggulu owekiibwa Joyce Ssebuggwawo afuluma negomesize Betty Kamya afulumye ate n'omwami Museveni ajooga owekitiibwa Joyce Ssebuggwawo ku maanyi gayina n'akuwa state minister nga waliwo okujja oripotingira kozi Betty Kamya alipotinga akuliswa ly'omunsi Ssebuggwawo ani Ssebuggwawo alipotinga abali omunsi naye gali agasajja agakigaga gaba arrogant alina n'obudde bwakuwa talikuwa ate ne bwataba mu kiga tosobola kuba ng'ogidde mu bitiibwa ate ne bakuba state minister oli mutiibwa w'emmengo olina kuba full minister naye minisita gye bamuweya ICT oyo omukazi alina kyagiyina kode ID oyo tagisobola tabisomangako tabikolangako ne President Museveni naye olumu baba alikoki kati ng'oyo omukazi oyo Ssebuggwawo muwe ministry ng'eya culture n'obuwangwa muwe ministry ya gender ekikula ky'abantu abimanyi ate mukyasi Joyce Ssebuggwawo takyasoma nagoba mbaata yenna akaddiye kati omwagaza ki mu kabineti omwe ICT eno ICT eddukira ku speed ekyabu technology adduka ICT anefa omanyi tebamuwangayo nakwogererako ku gavumenti nti obalero Betty Kamya obalero nti Ssebuggwawo yagenda okwogera ate ayogera eki agatika oluzungu n'oluganda polisi bali bala ministry katiringanga full figure era nakyayo essomero lye yasomedde nti full figure mwamutikidde nti abadde asoma olulimi ki luganda n'oluzungu kati full figure asobola oluzungu naye ne muswaza essomero lyammwe nemutekane ku midiya naye gwatya byadayogera nga bye bituufu nga ffe bitumanyi bye bifu ng'oluzungu naddayogera bye lutuufu nedda abantu baffe boonoonese kati zo full figure ne bwaba mpasede muganno sente zaki nkyaze kusoma wange nkugubirawo ngalo kati full figure omusomesa mu lulimi ki kyogata full figure tayiga tali mu myaka takyayiga yagubaaguba kati atugaa nti yasomye amawulire yagasomye mu lulimi ki basomesa mu lulimi ki mpozi obwedda bawandiikayo boyi mu Luganda boyi B O Y I nga atayongolako ne I ono si Luganda luzungu mpozi nga detamayini batukakasa nti basomesa yabadde kutetami yabadde ku umukaati omanya umukaati mwatuswazizza nnyo nalabye mukama wange Eunice Nankwanga ng'ali wali yakutte notebook anotinga ku mabbali wano ne kati omukazi yasomye mu butuufu yatikiddwa ddala naye mwamuweereza mu public mwamuweereza mu katale k'okunoonya emirimu ddala era nze kati nze umukaati mwannafuyiza nnyo bulijjo mbatya mpozi nga mutuga mutusomesaayo Oluganda wakati full figure ne bwe liba luzungu oba gaalo olina kukiwandiika G A L O gaalo n'okiwandiika bwe kityo nakati ensi ekyali mu kunoonyeza ku kigambo eyingidde kyayogedde kitegeeza ki yagambye kigambo education is eyingidde naye nakati bakyakinoonyezaako nayenaga I have a money mukati mwakitukoze mukati kati full figure ne bwaba buli taamu oba buli mwezi nga bukadde 10 mugatufaayo zireke ne humukati abakuguwe nnyo mbadde njagana bbawa mwana wange mukati baali bakugumira embejja lujja lwasi omugenzi humukati mwatuswazizza nnyo humukati nga musomesezza bantu kati mwatandise kusomesayo na Luganda kati ebyo nga bitubitadde awo bwana Nsibambi decision gyakoze egattiriza ku bifaananyi ebyafuluma sabbiiti eziyise yatugamba nti agenze kuteeseza basibe babate agenda ateeseze nnyina yagaa nti agala abasibe abakwaddwa babate leero tumulabye ayingidde ddala gye bali kati Nsibambi nze nga yansanga mu byabufuzi Nsibambi yansanga mu byabufuzi
era ne bwemba nkuba debate n'ensibambi nze nnina okusooka okukwata akazindaalo nga tannaba omubaka palamenti anti ansinga buyigirize ye muyivu na ssente n'ebyobufuzi ndi kikyawe nsibambi yansanga mu byabufuzi kati abasimbe bagenda kubata tebasobola nsibambi abadde n'emisango gy'ettaka abadde n'emisango mu kakiiko ka KCCA abadde n'emisango emirala omanyi buli ozza emisango ekiddukiro movement gwe genda obba abantu ekiddukiro movement genda otemule abantu ekiddukiro movement genda owemule abantu ekiddukiro movement buli anoonya waddukira bebatamuyoole movement gwe genda olyazaamaanya abantu bw'oka okulyazaamaanya movement genda owemule abantu nga fulufiga bwawemula ekiddukiro movement genda okumpanya abantu nga bw'osobola olyazaamaanye buli muntu ekiddukiro movement genda okole fujjalewe gwekola fujjale yenna munsi ekiddukiro movement omusajja avuddeyo mu lujjute nagala naye yanjulayo ne bamuwa n'essaati ya yero kasiru kagwagwa abadde akola ki ne FDC tulina abaana bato mu Jirunga oli yali bakyali abaana be yatulekera abaana 9 nsibambi aweerera ennyo aweeredde kaani kosa omujirunga batamutte nsibambi abadde aweerera ndowooza aweerera be tabalina nsibambi yeesooka ye mugagga omuyaaye nsibambi ayinza okuba nga alinayo abaana 6 anti abadde mukesisaawo butandika ulire taweza n'abaana 10 mu constituency nsibambi muggulu mukopi kati kankubuuze kati bano bannamateeka abayise mu mikono gya nsibambi bo bawulira batya anti ki ekyo kati obola n'okuyuza ebipapula byeyakuwa nga emikono gya nsibambi kuba ate yeewaana nti bangi basomesezza ate nga kituufu kabasomesezza kyo kituufu naye ng'obasomesezza nga gwe tolina dignity tolina humanity tolina integrity tolina status toli dependable tewesigamizibwako kade mu busiraamu tulina ekigambo tulina abantu betujja kaadi mu nsibambi takyagibwa kaadi era nsibambi abasiraamu tutandise leero okusiiba naye nsibambi abakuŋŋa nti ejja kusiiba saalisiibi tagibwako tafuwa omanye abasiraamu abawadde ekirabu kyekisiibo naye agenda kusiiba tasobola kusiiba kubanga kalwadde kalina lusaazi kalina sukaali kalina biki naye ekintu naye gwali omulabye muzikiti gwawa asaalirawa siri musiraamu sibeerayo tayambalangako ku kanzu kasanga bwanga bwa mindi ate nkuofiira naye tajambala kisiraamu siraamu mwinayo abasiraamu tulinayo abasiraamu n'ebisiraamu siraamu kati nsibambi kisiraamu siraamu tasaala tasaddaaka takula swadaka yagenda nti yakoze hijja wakoze hijja ng'omaze kukola bikolobero abaye takolanga hijja bukyanga sajja ayagala kuwandika t-shirt ng'ataddeko nti aginsibambi ku myaka gyonna lwojjukidde okukola hijja nagenze makka fe bakitaffe bagenda emirundi 8 gwe wakagendayo mulundi ogwo abawadde ekirabo ky'ekisiibo ku lunaku lwa manzaana eggulo ng'etandika astagafurullahi zabadde ziri ssaawa nga 4-5 ng'ali watwa dongo astagafurullahi atawakadde astagafurullahi akasajja kabi nnyako yatulu munafi hayatu munafi katonda yagamba bwe ndi bwakusonyiwa muntu ngenda kusonyiwa omuntu yenna naye gwe sigenda kusonyiwa ye muntu wangasseeko ekirala n'omuntu hayatu munafi munafuusi kansibambi akakasajja kabi nnyo akasajja kabi nnyo ate ye ekintu kyakoze kireka kisinze ne kuba mpuuga tokiraba ate no bampuuga bakajja naye akakasajja tuludde nako naye ate kati mu bantu bensinze okusaasira ate nsinze kusaasira bwekisiiba Dr. Besigye yatambulanga n'abantu nga tamanyi
Dr. Besigye yakwogerako. Dr. Besigye yagamba baali mu nsiko nga balina omusajja bamuyita Kanoonya. Kati Kanoonya baba bali mu nsiko agenda yafubutukana mu bbanga agenda yeewayo Magye g'Obote. Bane tabagambye bwe yeewayo Magye g'Obote ng'ate akomawo eno mu nsiko. Bw'akoma mu nsiko nga mugali wagenda ekyo tuviire nga tulese ng'ataddeyo era Magye g'Obote ng'agenda alyopa bonna era finally era Magye g'Obote ge gaamutta. Agage okulaba nga ne ayatu munafiku. Era Dr. Besigye Nsibambi abadde amuyita Kanoonya omunnanfuusi. Era abantu bali babiri Besigye batatuula nabo Mpuuga na Nsibambi. Besigye Aboyi abalayira paka lwalifa. Besigye Mpuuga ne Nsibambi Dr. Besigye tatuula nabo. Kwakati bwabanga Nsibambi abadde mu FDC eyo nga ne Dr. Besigye Bambi gyali naye nga ye ate mbega akakasajja kabadde kamoolo kabadde kambega katubeze ebbanga. naye ng'ekintu tekiba kyangu omuntu kusituka n'agamba nti ayingidde NRM. Kuba kati akakasajja nze ogambye kati abasiru ba Uganda tulina basatu. Tulina Bebe Cool, Moses Luutu ne Nsibambi. Gwe wasembye enkambeti obwedde buli ofuna 00 kati movement ogiyingidde gyebazaaki. Ye yakubye movement ebe bakubye kabadde nga nina akantu kenda baku TikTok bane nkoyo okwekweka lero kankole ki kanveeyo naye ekitegeeza n'omusajja okuvaayo kwe kubadde kubanga engeri gye bamwanirizamu ng'ebikonge by'enalemu biso bye bimwaniriza tadonga abaddewo speaker parliament abaddewo ate kati ayongedde kuba n'ekibiina ky'FDC kati omuntu ojja gamba nti ndiwo FDC omuntu adduke kati FDC efuuse nasale bedding ya movement. Kubanga bwoga nti ndiwo FDC abayingira NRM abalina obufumbo n'NRM kirika kati bwoga nti ndiwa DP teriiwo kati okubonoga nti ndiwo FDC ng'oli atambulamu mwabe NRM namwe ate nga FDC eyo ebaddeko n'ekijyogerako emabega ensimbi ze bafuna ezatuka okubaawula ezaleetera abantu bano ab'Ekatongo okutondawo ekibiina nako kazifunako anti yasigalayo tojjukira ababaka bonna nga beegugunze ye Nsibambi teyeegugunga. Akakasajja kabadde kabi ne bw'okalaba bwe kati okalaba omu bunnanfuuzi. Ababaka ba FDC Bassemuju baali bagenda yasigalawo nga mbega bw'abeera era ne bamukwasa oba Nampala bw'ababaka ba FDC mu palamenti. Kabeze bannewaako abaana b'abantu bali mu makomera, abaana b'abantu tebasoma, obusiraamu tebusoma. Akakasajja ne benkasanga mu swala kabaka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaikum wa rahmatullahi, nanze swala nagidduse mudda ogenda okuzana ensingo nga gwotunulako bwe ndibuukiramu kibi okuva mu swala naye sobola kubeera mu swala nga Nsibambi agirimu ate okusaaza kuba ndaba abasiraamu buli omu asaaza Nsibambi tansaaza nekata oba ogassa ebyakatonda n'ebyensi. Nsibambi tansaaza hayatu munafiku ng'okulembera mu swala muli awo mulinda imamu tajja Nsibambi oyite swala kime swala wayimukira nga nange nfuluma ndiye kati kanzire mimbali nga nkwata engatto zange tosigalawo nzolaba sisalira ku supirimu nzolaba ku supirimu ne bwe bamotoka enkonerawo situnula ku supirimu bagamba ku supirimu sebwe kyekitabo ky'obusiraamu mu ggwanga kiri ekyababbi kati nowoba oyagala kaadi ya movement oba t-shirt ya movement olina gisanga wamubajje ziri empitirivu ne register za movement ziri wamubajje mu kifo okubeerayo Kulaani waliyo register za NRM yellow book ziri wamubajje
kati wagambe yo toliddayo. Nzira ku Supreme eggulo nabadde enveeyo waliwo ekizimbe kyayidde omuliro ekirinaanye ekiri opposite ne gundi ne office nedda ekyo kireke zino emmotoka ki ezidduka ennyo ku lw'embalala Global tomanyi Global erinawo paaka kati ekizimbe kiri opposite Global nga kiri behind revenue offices kyakutte omuliro kyakutte empita obwenti naye navuze emmotoka nga toyagala kulinana Supreme abantu bwedda tudduka naye navuze emmotoka kakati wabanga ekikutasa kuddukako ku Supreme wali sigiyingira nga wakutte wonna kuddukako ku Supreme sigiyingira era navuze emmotoka nenkuba indicator nenyambuka wa bakuli n'abantu bonna badduse nga baddukira eno mu revenue abo abadduka bajja ku Supreme ninaganya ogenda ku Supreme baira eno nsibambi wa ku Supreme wa ku Supreme si wekibuli World Kampala bwe bunanfuusa obwo Kampala akakasajja kabi ako ka Yusufu Nsibambi tova kagano gejja mbadde ebyama bibadde simanyi nakumanya okugalibira akasajja kansanga mu byabufuzi nze nakera ebyobufuzi etegeza mwekakulese mwekandese wakati yalinga abifulumye kabifulumye oyo kabifulumye ne kasiru kagwagwa wakati Nsibambi wali badde olinda n'owinning obaka bwa parliament emyaka ejijja noweesoga mu ale ku myaka emeka yagudde kano alinde emyaka 5 negimuyitemu adde kati kaswamibwa minisita nkula yano ku interview Museveni mugezi nnyo tasoba kawa wa minisita aizo kawa Museveni tayagala baferiya mau yali mubaka waawa abo bonna abasinga bali baferiya betikabye yali awanguddewa betikabye mpozi Mama Gomez yali awanguddewa baferiya abaagala mpozi naye bamala mukubaka lubi bamukubaka erubaga mama n'oyo Sebugwawo bamukubaka erubaga mbeera ze yamukuba n'abawa ajja kawa ayinza omuwa obwa minisita togandi ajja gamba ayinza omuwa sajja mukulu ayinza okukawa naye bajja kawa state minister tesoba kawa full minister ate akuwa nga akuteekeddeko ekiragiro nti ekyanya kidda kugenda ovuganye owangule bw'otawangula sikuza mu kabineti kubanga ekimanyikiddwa era olaba abaminisita abatabadde na constituency balwanye nnyo awamu n'akalulu banyudde ebunyozi bantu nsi okusobola okuwangula bano baminisita Kabanda bano bakyofa togabye kubanga bonna teri yawangudde kati minisita Kabanda tena we yali awangudde era akalulu yakakutte mbukwasi ekano yayodde ebunyozi bantu nsimbo olina omukazi okumanya mubi yeewambako neyesuula ebutambala nze nava ddanga n'emmotoka tuli tuti kati mba ntambula nsanga abantu bakuŋŋaanye ekibira kiriyo Najjooki tuyiteyo Gomba Najjooki ova Kibibi n'ogenda Essimba bw'ova Essimba n'ogenda Najjooki nga gye bazaala Sophie Nantongo kati nsanga abantu bakuŋŋaanye nembaga bano omukazi akyalimu akatentera ng'omutegere nti eminsa Kabanda naye sinaamutegeera kangenedete poliisi kati bwendeeta poliisi y'Ekibibi ebiseera ebyo poliisi y'Ekibibi yalina kagaali nga abasirikale batambulira ku bicycle n'omuzi w'omusango bamuleetera oku olwo kati gwe batuuze gwe bakubye bonna bakola ki bafuna kagaali nenkwata abasirikale nembatwala okwanjula Misa Kabanda nga Misa Kabanda nembagamba mumanyi polisi nebanga nti omanyi nti mumanyi nembaga yali bubi nnyo ng'aliko kitiriitira netumutwala Gombe bwe tumutwala Gombe mmotoka eyange netumuzza ku poliisi ng'amaze okujjanjabwa nenkuba essimu ku zirediyo ez'enjawulo ne bajja ne bamukima naye omukazi yawangula obwa minisita nemugamba nkumanyi oli mukodo nnyo naye nkuwadde abantu 35 bampeera emirimu ku KCC omanyi minisita banamaanyi nnyo mu KCC ye ayingiza abakozi nga bw'aba ayagadde teryamubuuza wa minisita wa Kampala yaba akulira KCC ye teyayingiza kiteyampayo wadde n'ogwo oyo omukazi okumanya mu kafiiri
nezikyanyiza okumuneewunyisako kumulaba wali eri bwe twali ekyambogo ng'asaala buli ddakiika naye ng'akalwa bikabbe talina swala z'asaala oyo mukazi mukafiiri nnyo Mr. Kabanda ng'ali wali buli ddakiika kawansi yajja ne baganda be mu tenti wali we bagenda ne basaala naye ng'akalwa anyode kanyoole talina swala lyasoba kusaala mu Kampala ng'ani awainale oyo mukazi mubi nnyo mu kibuga Kampala ng'ani awainale era nakyawo omukazi oyo ennaku zino ali mu kulumba nno ono omukyali yawangudde Kawempe North Kawempe South Ajati Madiina amuli bize anti kati amutya amanyi Ajati Madiina bagendamu obwa minisita kwa Madiina abantu bamukiririzaamu ate bamulonda era bamulonze kati embiranye gy'amanyi amanyi mu Kampala obwa Madiina bayinza nomu obwa minisita bwa Kampala ekyatidde nti Madiina bagendamu obwa minisita bwa Kampala kati kamubire wano naye nga Pulezidenti Museveni ku mikutu kunaabaako ng'abiraba ate Madiina mukozi Madiina ekibi kye kuwagira movement ne Madiina mukozi Madiina mukozi naye ekibi kye kuwagira movement ani mu movement gyakolera eyo ne Madiina mukozi ate Madiina abadde kansala mukozi Madiina buli wabeera abadde mukozi Madiina mukozi era nze Madiina okugyako okumukyawulwa movement ne Madiina sina kye mukyawa naye omukazi Mr. Kabanda mubi bange Mr. Kabanda mbw amwekiisa okufa mubi nnyo oyo mukazi mubi nze yataasa obulamu bwe namusanga mu kibira mbwate aba NRM batasinga nomwaga tebamwagalira oyo mukazi mubi namusanga ayiriitira ng'ate yeewambye nga yeewambye yeekuba kalifomu nga takyategeera nze musookako oyo mukazi nga alina bwereere obakuba na fujjo mbakuba na fujjo era poliisi bwejja ne tuzza engoye ne tumwambaza bulungi nnyo nga poliisi yemukwatako n'omuntu ayataasa obulamu bwo tajjukira mbu kye mumanyiko nze gwe nataasa obulamu bwe bangi era abamukoleddeawo olaba n'abaana abamubidde akalulu talina n'omu gwe yalabyemu nadda mu kalulu na muwala wange bwe yategedde nti first born wange Mariamu Nansamba mu Kisenyi n'alyoka aleeta amaanyi abavubuka ne babba akaluka muwala wange n'ayisawo zaamu oyo mukazi yankozeko efujjo Mr. Kabanda ne bwafa nkola pati togenda kuziika Mr. Kabanda togenda kusaala nti afudde simusaalira toyimira mu salati janaza sisobola nkola ne pati toyimira munyirire okusaala salati janaza tomusaalira simusaalira okujjako nga nsaba Katonda amulamuze bukambwe naye ayatumunafiki naye ayatumunafiki Mr. Kabanda mubi nnyo teyabijja ku face kokka n'omutima mubi nga bwe yabijja ku face n'omutima gwe asitudde olutalo ku Madiina anti kati amanyi Museveni akoze emivuyo mu Kampala mingi kati Museveni mugezi Museveni buli ekikolebwa kiraba Museveni lwatulemerako ne musajja mugezi ekyo kati ekizibu kyakyali Museveni Katonda amuwa amagezi gagalina era nze nga bantumye abagezi manyi aba Museveni nakyagulanyi bebagezi nga bantumye abasiru Bebekulu Yusufu na Meuzo Sirutu nga bantumye abagezi Museveni nakyagulanyi Bebekulu ajja okusiba ennaku zino asiba ajja asibe